Okunoonyereza kulaga nti abavubuka okuva ddala ku myaka 17 kizibu nnyo kuweza myaka 27, si bonna wabula kizibu nnyo kuweza myaka 27 nga takozesezza ku nkola ya kweza nyiikiriza omuzungu oba mu luzungu kye bayita masturbation. Kino osobola okukikozesa ku myaka nga gikyali mitoototo naye singa oba oyingira emyaka 25, 26, 27 okudda waggulu bwe kiba tekikukozesezza mu kaseera ako muddira kimala ne kikkosa, ogenda okulaba ng'ennyamugato kyasobola kuzikuba bulungi kuziggusa n'ogamba abange nze ki ekyantuukako. Otambula ogenda Masaka olutuuka awo e Busega oba ekyengera ng'okiviiramu awo tokyasobola kutambula ddakiika ziwerako, zibe ddakiika 2 ku 3 ng'ekintu okivaamu. Bwe ziba ssente nga bazikudde ziba zigendedde bwereere. Abo baba abantu abali mu bufumbo ogenda nga omukyala atandika complaininga abanga akyamuka nga ate gwe okivaamu. Kati n'olwekyo y'ensonga lwaki tuvuddeyo oba twavudde n'okunoonyereza okw'enjawulo ne wabaawo akadagala akaleetebwa kano. Kolaba wano wammanga lino lye limu ku ddagala lye muyita erizzaamu amaanyi ag'ekisajja. Kakola ki kano? Kakuzza ku nnoomo nga bw'olina okuba ng'omusajja nga bwe wali oli, kakuzza ku nnoomo n'oba ng'osobola otambula eddakiika eziwererako ddala. Bw'oba ng'okeetaaze ennamba weeri awo kubbayo 0706794729 ng'ogambye ennamba y'essimu eri 0706794729 yange ezagikwata. Delivery everywhere osobola okukafuna especially ng'oli mu ggwanga erya Uganda. Ennamba ekwatisa apo kweri. Ayagala delivery bw'osindika ssente kakutuukako ku bodaboda yaffe eri gyemanyi obulungi ennyo. Kitegedde bulungi nnyo manpower lubalula. Naku 2-3 n'olumu tekalemererwa. Sonko essaawa yonna.